first grade band abaana bonna abaave wa Geoffrey Lutaya bw'oba wali obalabyeko bakoze bandi empya era bandi bagiyita first grade band yatandise dda okakkalabya emirimu oyinza okwebuuza bayimbi ki abali mu bandi eno mulimu omukulu Kibijjigiri Mwali Aizon T mulimu Henry Mwanje Robert Rota Rachel Namiro Aida Muga kubuzeewo Grace Khan Jemima Namatovu Likodi Era Butida walogo bayita Prince Joy Mukasa Kadeya ne Babije bonna abadde wa Geoffrey Lutaya bwe bavuddeyo bakoze ekibiina kati noonyeza ku mukulu ono bamuyita Robert Rota n'atubuulira okuva omukulu yasobola okuba ate nga abategeeza nti embeera ate yakyukamu kati nabo kwekola kwe kutandikawo ekibiina kino atandise bw'ati Robert Rota naye mbalamusizza nnyo basewo ne bannyabo amanya n'eddoboozi yenze Robert Rota naye nga kyekiriwo omuyimbi wammwe omwana wammwe ndowooza ebitibwa mba mbimazeeyo waye mpola mpola tuli awo tuli mu kaseera kannaku nkulu ennaku enkulu anti zenge oba ensi ekyuse edda nga bino ebiseera tubeera mu wiwish omwezi gwa mwenda tulindeko obuyimba obwo ssebo bubanza omusujja aya ye mukulu Robert Rota wanaatandise okuba ate nga atubuulira enteekateeka ya bandi yaabwe empya gye bayita first grade band bandi empya bandi weeri eyakoze eyitibwa first grade entertainment oba giyite first grade production oba first grade band gwekyoyagala kasa kuba nguliko first grade ekyekigambo twaki owunize kiriyo kimu mu Uganda registered first grade kati kiri gy'olina ogiyita first grade production oba first grade band oba first grade entertainment first grade kibiina kitya nnyo kito kibebi nga kyakoleddwa Robert Rota Henry Mwanje Aizon T Aida Mugo Grace Khan Joy Nyombi n'abalala bangi Kibijjigiri n'abalala nga ekigendererwa kyaffe twagala okurevivinga band music n'okwekuŋŋaanyiza awamu nti tugenze okulaba nga tuli separated ate nga fena tulina audience emu weesanga Rota leo ne bamuleta ku Kiyovu weekend eddako ne baleetawo Aida Mugo weekend eddako ne baleeta Henry Mwanje eddako ne baleeta Aizon T tugamba kati ekyokuba nti fenna ekifo kimu kitwetaaga nekiba naye nga tetulina kintu kitugatta tusalawo nti tuddemu twegatte tubeeko ekintu kitukola ekisobola okulutwala bagamba agali awamu ge galumi aya yoyo nno omukulu gwe bayita Robert Rota nga atunyonyola ku bandi gye bakoze first grade band agamba nti bandi eno egenda kuba yanjawulo nnyo kubanga yonna gye basobodde okuba ate nga babatendekera abasajja badde b'amaanyi era enteekateeka kulira bwegenda okuba singa band music agwa mu Uganda kati naffe tuli bazadde abandi bwe twayingirira music myaka 10 emabega twali baana esawo tuli basajja tuli bazadde tulina bannazaala basezaala kati nga kituuma okuba nti music ali junk music awemula akulopinze naye nga gaapu eyo eteereddwawo nako band ne twekuŋŋaanya tusobola okukwatagana abalina omwoyo omu abalina koligi emu abalina training emu abalina endowooza ezimu tusobole okuba nti we are entertaining and educating n'okupromotinga morals mu Uganda. Aya basi bo bagamba nti bandi eno gye basobodde okuba ate nga bakola wabaddewo ennyimba zino ez'obuwemu ze mubadde mutera okuwulira olw'ebbula lya bandi ebadde erina okubeera serious oba oliawo baagala kuziba ddibu eryo mbabuuzizaako ku nsonga nti buli eyave wa Geoffrey Lutaya bamugattidde muno kubanga buli omu gwe gobadde olaba ku posta ya Geoffrey Lutaya gye baddukidde mubuuzizza embeera egenda kubeera etyawulira abavaayo kati nze nali navaayo dda ndowooza ojjukira bulungi mwaka guwedde Henry Mwanje yavaayo 2017-18 Aizon T abadde yavaayo dda naye kati akomawo obukomi ng'akola bukozi Namiro yali yavaayo dda wakubidde ennyongera kwagala awo abadde ayimba yekka kati nga bakomawo obukomi okutambuza nti ddala ofe waba atuyise tujja ne tukola ki tumukolerako naye nga ziri
ebyaliwo contract zaali zaggwako dda abaali bazirina tulina contract abaali bazirina zaali zaggwako dda bosigala nga you are just hired bopangisa obupangisa obaera nga okimanyi nti bunyimba bwinti bampasali zange bweziti nentambula ne era bw'oba tozize si musango kuba obeera kasenteko aya bwakinnyonnyodde mubuuzizza nti ebivulu mbadde mbiraba nga kukyaliko Aida Mugo Aizonti Robert Lota angambye nti ababadde bagendayo olw'olumu bibadde bicuba kati akadde kano oyinza obutaddamu balengerayo olw'ensonga bafunye bagenda okufunira omugaati ogwawamu. Ebiseera ebisinga mubeeyi abadde atera kwogera namukinoomu oba omutegesi n'agamba njagala honorable njagala ne mapayasi negundi ate luli kibadde kitambuliramu naye the moment first grade wetandise okubeerawo bwetwekuŋŋaanyiriza era ojja kuba nga tokyakiraba nnyo okuleka nga mutegesi nga tufunye mutegesi yatutaddewo oba nga basasudde muzeeyi n'agamba abanne mujje. Robert Lota nga atunyonnyola era atugamba nti enteekateeka z'ebivulu oyinza basanga makindi kwayagala okuba ate ng'obafuna kubanga bandi wegenda okuba ate ng'estage nze. First grade base yayo eri mu Kampala tuli makindi yehollywood ya Uganda tuli mu makindi okumu muri offices zaffe rehearsals zigenda mu maaso Christmas tuli Masaka tuli Lwengo tuli Lwengo bandi yonna nga official olunaku lwaffe oluli official tugenda kubeera Lwengo. Abayimbi bonna bolaba ku kipande bagenda kubeerawo rehearsals twazitandika dda tutera okuteekako ku TikTok ku mikutu egy'enjawulo ne bitambula so rehearsals twetegese bulungi tweteekateeka kuba tuyise mu mikono gy'abasajja abamanyi. Yeyo nno Robert Lota mubuuzizza nti eno bandi mugiddukanya nga bayimbi oba mulina management ategeezezaako nti waliwo abayambako ku management eno. Management weeri obviously tetusobola kubanga twekuŋŋaanya nga management weeri ekya management ekyo kibeera kiringa abanike obeeraawo n'obeera ku TV kati yo omuntu aba tayagala kumanya TV yaani ani akusasula bakuwa sente mmeka bo baagala byobawa abanike apresentinga kyagenda tuwaaki kale ye Robert Lota mubuuzizza ku nteekateeka competition eno bagenda gisanga batya ye omukulu Geoffrey Lutaya yakisanyukidde kino kubanga wulira abandi weziri ate nnyingi by the way okuva mu covid music industry yakyuka nnyo bandi zikulopinga nnyingi nnyo abanike abali abatambula niyinza okugamba nti tusobola okuva ano n'engende Masaka n'ennyimba ne band Masaka yokiyinza okuba ng'erina bandi zinga nnya ekitaaliwo before covid kati band music bandi zizakulopinga nnyingi naye bandi ezo ezisinga zikola copyright endala bakuŋŋaanya n'ogamba tulese negundi tugateka negundi ate enkya ojja kusangira nga bakuŋŋaanyiza balala kino ekituwa nti waliwo demand ya bandi zino eziri recognized ezasinga okwetu nazesaagala kwogerako abantu ze baali bamanyi zezazaala bandi zendala zonna era ogenda okwesanga nga omukubi eyali mu bandi eri yatandisewo bandi eno ogenda okulaba omukubi eyali muno yatandisewo bandi eno eyali omuyimbi w'egindi nga yatandisewo naye nga bandi nyingi tuzirespectinga naye ffe twagadde okwatagana ng'abantu abalina gasemu history. Aya embeera yeeyo nno ye bandi empya weebuuza nti bandi ki eri mu kitundu kyo bagiyita first grade band mulimu abayimbi ab'enjawulo bonna abaave wa Geoffrey Lutaya Danu Eagles nga bwe yavaayo ataliimu ndowooza ye Bettina Namukasa Grace Khan ali mu first grade Henry Mwanje, Robert Lota, Aizonti, Rachel Namiro, Babi J, Jemima Namatovu, Prince Joy, Likodi Era Butida, Jola Mukawesa, Mukasa Kadeya, Kajubi, Chibijigiri, Aida Mugo. Ekivulu kiba kiggwa nno. Abaana nabo beesagulidde ogwabwe. Ekisooka buli muyimbi alina oluyimba oluyinza okuleeta omuwagizi bwe
buli omu alina hiti yenwe mwajazi ina Grace Kanya ina Robert Rota bonna katubateremu saala nabo basobola okuba ate nga bayingira endongo y'okuvuganya kubanga bingi nnyo bagenda okuba ate nga balindirira ebiyise mu bandi ez'enjawulo nga omanyi nti kati bandi zisobodde okuba ate nga zikomyewo nga bwowulidde nti omulembe gwa covid ogwo bandi zasobola okuba ate nga zasituka naye lwakuba abasinga bakuba corporate music ono corporate gwe bagamba nti ate nkuba lwa lutaaya nkuba lwani lwa Michael Jackson tebayimba zaabwe kati mu mbeera eyo first grade music nayo esobodde okuba ate ng'ejja katubalinde nga bwe kinaasobola okuba ate nga kitambula.